omusajja omu abadde yeeyita Jamal okubanga asabanga ssente abantu. Linda kosoko niteko sebo. Wanji sebo. Sebo. Wanji? Kunzuno. Kakati mbadde nsaba. Osooka oba otutangazeemu mwakitegedde mutya era omusajja oyo mwamusibye kuba nalabye mwamukutte. Omulala gagamba nti muyimbi we yadduse. Tetulina gwe twasibye kwa gwe twadde twagala teyabaddewo naye kibaddewo ebbanga. Ndoza kuva lasiya ng'agenda akwata ssente z'abantu nga bagamba ye Jamal. So kati yesadde ffe abamwesasulidde. Tumugamba ajja ayimbe we yatuuse. Manager yazze yasigadde omuyimbi n'abuka ekikomera n'agenda so nga tetulina gye tutwala manager kwaffe si gwe twali tunoonya muyimbi so tetulina gwe twasibye. Kati mwe mwajja mutyo kitegeera nti abadde akozesa olukujjukujju we batyo ng'akozesa erinnya ly'omuyimbi wo. Alina client waffe gwe baali bagenda okufeera n'atukubira essimu nga mmanyi n'aŋŋamba bulijjo nkolagana naawe naye waliwo omwami aŋŋambye manager wa Jamal. Ne musaba ennamba n'agimpa ng'ennamba sigimanyi. Ne tumugamba kale muleke ayimbe ffe tujje ku kifo. Twagenda tuka ku kifo ng'agenze. So ne tugamba tujja gezaako olulala. So kati waliwo gye babadde bagenda omubuukinga eyo Seeta. Seeta Mukono. Era client Seeta Mukono era client n'atukubira. Ne tumugamba atofaayo ffe katumwesasulire. Atuuka awo ffe tuwojjaga Jamal oli mubuukinga naye fonna oyo kati nemwesasulire so ne tumwesasulira. Naye ndowooza yabuuse lwangu n'abuka ekikomera. Manager ye yasigaddewo naye manager naye ate talina kyatuyamba ne tumuleka. Okay. Kati ye ng'omuyimbi mwamutegedde amanya ge oba tetumanyi manya ge tetugamanyi yadduse. Naye omuyimbi manager amuyita Baby Rain yakola naye bwe baŋŋambye nze n'ate simumanyi mbu upcoming amuyita Baby Rain ye manager wa omuyimbi akola nga Jamal. Kati ye temwamubuuzizza oyo ng'oyo manager w'oyo oyo Baby Rain ate omubbi asobola okwogera. Teyasobodde kwogera. Mukatambi yalaze ng'agonze nga talina kyaweza mbu driver. Talina kyeyatuyambye yadde just yeegonza naye talina kyeyatuyambye kyova twamulese. Kati ono ye omuyimbi ye kati ye mumuliko tukyakola research tujja mufuna tukyakola research kubanga twataddewo abantu baffe mu different areas we bamuwulira nti agenda performing nga batwala atinka. Kale mukwano neeyanza.